I am a primary teacher, and it's very, very disturbing to find a school that has been performing for the last 10 years, giving good grades, and this time it comes out as the worst school. Secondly, Mr. Speaker, members give me attention, I will give information. Some of these schools have children who have their parents. They picked them from Kampala, took them in rural schools. These very children of P6, in the P6, they got first grades, first class, first grades, 4s. Then those in the P7, in the same school, have been doing, they did mock, they did mid-term, they were getting aggregate 5, now they have 17 at PLE. The most challenging issue with UNEB, and it's the practice everywhere, when the parents complain, the child is saying, I don't agree with these marks. The parent is saying, I don't agree with the marks of my child. The teacher who taught the child is saying, I don't agree with the marks of my child. And the school is saying, we don't agree. But UNEB, show us the scripts of our children. We are ready to pay. Because that's the principle. Even in universities, it's the principle. Once there is a complaint about the marks, the school pays a cost to UNEB to find out the performance. But UNEB is rejecting this. And Mr. Speaker, let us agree on this. In Kampala, most of the UPE schools in Kampala employ teachers on a private basis because they don't have enough teachers. Then you have schools like Kampala Parents, Green Hill, Hillside, where you are sure that the school has more staff than the number of children, teaching children. So there is something happening in UNEB which we must exhaust. Let us not talk about our rural schools or what, but we need to find out the challenges. It's absolutely not proper to mislead any. That issue was also bothering, and I wanted to talk about it for so long. Mpozi olingo ina kityamu, waliwo ekitagenda bulungi mu UNEB. Toyinza kuŋŋamba nti amasomero ag'omu Wakiso, Kampala, tegasobola kukola bulungi ne gasinga geri side zeri wansi. Ekyo tekisoboka, tebakulya ssente. Nalaba abatwala ebyenjigiriza, abatwala UNEB, bagamba nti ensonga lwaki abeeri baperforminga bulungi osinga abaawano. Nti eri ebifo bigazi, abaana basobola okukola ebyemikono. Omulala n'agamba nti simanya ab'omu Kampala omuzadde bw'amala okusasula fees tafaayo ku mwana, simatamanya na budde mwana bw'akomyewo waka. Ezensonga nafu. Ebyokusasula fees, ebyobutamanya mwana akomyewo ssaawa mmeka waka, entegeera ebyo bimukwatirako omuzadde. Entegeera eba ndala ku ebyo bye mugamba. Oshegera, twogera kutegeera kw'abaana. Tosobola comparinga baana basomedde wano kuba eyo mu kyalo ekyo tebakulya ssente. Waliwo ekitali kituufu mu UNEB. Wallahi zemba kakasa. Yes, ebyo nno kakati ebintu bya results za PLE abantu ab'enjawulo babiyingiddemu. Oyo nno gwolaba musomesa mutendeke era nga mukulu mubaka omulonde wa Parliament Honorable Sewungu. Professionally, that guy is a teacher. Era ndowooza owulidde engeri gy'agezezaako kubanga aleeta point ye. Tuli mu kintu ky'okugamba nti kyazze kitya okulabika nga abaana amasomero agabadde gakola obulungi tegayisiza abaana nga bwe tubadde tusuubira. Abaana bagamba nedda tekisoboka. Mbadde nfuna 5 kijja kitya kati nga nnyina 17. Batichers b'abaana abo nabo bagamba nti nedda size zino results ze twali tu expectinga. Amasomero gagambye nedda size zino results ze tubadde tu expectinga. Kakati nga bagitadde ku UNEB bagamba UNEB producing papers ez'abaana abo oba amasomero gano teachers ab'enjawulo baddemu barimarking papers ezo okukonfaminga nti indeed abaana bano emarks ze balina ze zibagwanidde.
kinagwa kitya. Ekintu kyonna badde nkyogeddeko nnaku lweggulo era abantu ab'enjawulo bavuddeyo kubanga bakubaganya empawa ku kintu kye kimu kino ku results zino okuvayo ne batugamba mbu Bushenyi n'Entungamo ye yasinze ze district ezasinze okuperforming. Actually even Kisoro surprisingly naye eri ku list mbu ze zimu ku district ezaakoze obulungi n'okusinga Kampala. Awo question mark weeri awo. Era kyeva olaba nga bavuddeyo abasinga obungi bali mu kuwakanya results zino bagamba nti nedda waliwo ekitagatta. Era kyeva olaba bagamba nti wakiri baleete papers ba teachers ab'enjawulo, tulina ba examiners ab'enjawulo baziddemu bakonfaminge nti kituufu obanga zeza abaana tebasobola kuyita bulungi babeere contented. Kinaasoboka nze naawe nga tweyongerayo bingi nnyo amawulire gengenda okubanga nkutuusako nnaku lwaleero era nga tulaba nti penge mulowooza ate tayambalidde Flavia Namulindwa. Flavia ono abadde mitala w'amayanja era nga yasooka kugobwa ku Bukedde TV oluvannyuma lw'okuba nga yalangirira nti ajoyininze ekibiina kya NUP. Back then ne bamugoba n'agenda emitala w'amayanja, naye twabadde tukyali awo wepo n'akoma waneno mu ggwanga Uganda. Naye ebigambo abaana batokomosa omugambo kakati bwato nepengepenge abegaseeko obudde eri obadde ofuna emitwalo 2 Kabukedde TV kobadde okolako oze mu America nene ekikwese mu America tomanyi ofunye visa ya Iswanya ya convention simanyi bibita bino ebigenda mu America ne mulaalirayo ofunye ka visa olaalidde busayi mu California naye wajja mu California ozekolayo ki kati eri obadde tokola obira okubayimbi kuwayo ku busente emitwalo 2 n'ogula obukoweko obuvaavaako webaka ku bayimbi obutane bukwayo ku sente kati tali mu America ate ogenda kukolayo kyekinene ky'osuubira nga toli willing kukola mu bakadde kuba gwe munnaayo oyambadde customer celebrity status toyagala genda kukola mu warehouse. Nze ndi wa warehouse kikyemulaba mabavu kikyemulaba ndi kasajja kakozi nina abaana mabavu lero ndi off gaago mabavu nkola novuga bitrakte bimotoka nkole nfune sente tonnyumiza bino internet bya mwembu penge ndi sibimanyi nze ndina okukola naye abamu mulemeddemu kino kiddinayo kye mulimu nti muve site nga mulowooza muli bakabi buli muntu njagala ompulize YouTuber wayitamu. This is why I'm very happy for a boy called Casey kyenaakasooka okufuna kale mpulira nti waliwo simanyi guy Flavia Namulindwa gewasa n'akuba Casey MP but I'm happy as a younger boy yamanya nti since so kubera TV presenter abantu batambula dda mama wange yafana n'abaganda bange am the breadwinner home kantobe yanga yafunirawo omulimu era yanga ampulira ali bulungi. Big up kids anytime anywhere dear big up setting a trend abantu bamanyi n'omanya nti balina okujja kakakokolako mbu simanyi nze ndi star biki nosanga omuntu nga comedian nga bakapale baroyi kapale mutayagala kukola waliwo ofuna mmeke site gyewabeeranga eri ewammere nansana baliyo muyumba b'abazungu bonna bayingiridde bazimbagatanya amatama tebalya tebafuluma bali mu bikooti baserwa gy'okoota bali mu buyumba bw'abakazi mbu baserebu banandaba bakyambonga njoola omuzira mu banandaba batasimanyi mbonga ndaza embalaasi bannange muzuve mu buyumba mugende musuula amawulire nga mulinde empapula zammwe munoonye emirimu oba ofunye omulimu gwa bulaaka kukola abakadde basangula mabina musangule owunyirize nako bosangula ono nga yapamye biwa bupeera mubunyirizeeko byo mugambe mama leo wapamye ku mapeera nga unyanga guruko simuwane gosangudde omukadde oyo akulikomending nti asigosobola omukolako akalimu okanyweze mwiropu bosangula omukazi akabino oba omukadde omukulu akabino ino kube mugamba nti no opamye chocolate Yohana oyino kiteekamu supu okubeera ng'okuuma omulimu naye nze serebo banandaba batya bonga mpunyako oyino owunyako omukazi agamba omusajja terinnya nabbi wange kati bamubuuza ono akuyisa bulungi agamba yebamwongeza omusaala olaba wofunye omulimu. You have to be creative. Mulina oteekamuko kye bayita obwongo obunoonye ssente naye muzze wano kyova balina bagambye mu kusooka nti emikwano gye mujja nagyo gwe weebuuze bani abakonjera Flavia Namulindwa era ojja kwesanga banyumya story nti yali bw'ati n'afuna haji n'afuna gundi be yasooka osuula nabo kati batandise osumula siiru okitegedde be yasookeramu be boogera be yakola n'afuna omusajja simanyi n'azaala abaana 5 speed be yasooka oba naye buje mu nnyumba gy'emikwano gye nkugambye
era ogirabira wano ng'ogudde gye giva ne giwa information gye wasookeramu. So mwegendereze nnyo emikwano gye musookamu nagyo gigenda gitamiringa kinene nnyo nga muzze wano ate temunyooma mirimu. Tetulina celebrity status eno bagambye mabavu nze ndi musajja mugobi ate n'ekira waliwo emyaka bannange egitakuba kyeyo. Mubeeko n'emyaka ebiseera ebisinga gye mumanyi bw'oba omanyi togenda kukola mulimu gwa buyigirize wano tojja. Mujje nga mumanyi ku mirimu gy'omutwe ng'okusiba enviiri okusala enviiri kijja kuyamba wano mu Bulaaya. Tulina abantu abeekozesa nga balina saluni zaabwe basazi ba nviiri basiba nviiri baluka mikeeka batunzi wano tebalemererwa. Naye oba tolina kye wasomerera kiri awo emirimu egisinga giri fiziko. Tusitula tusangula amabina tusenya embalaasa amannyo tukola ebintu giri fiziko tewaliwo emyaka. Kati nalabyo omusajja abeera ku programu y'abanoonya omusajja mukulu ali myaka nga 49. Olina okumekinga siwa kyozza okukola eno mu Bulaaya kikuntana n'emyaka gyo kuba ebiseera ebisinga emyaka gyaffe nyo gigenda tusobozesa kukola mirimu giri eno netukola nnyo atukolera mu ssaawa. So kirowoozeeko ng'otambula nina emyaka emeka kiki ngenda okukola wano mbadde mukozi. Ate abamusala emyaka nga muzze wano ogenda sala emyaka mu system ya Europe otandika okulivingiramu egyo emyaka gy'osaze. For example olina emyaka 5 wano abantu balimba emyaka ng'awo olugero olwo n'agenda kwetuuma mbu nalina emyaka 3. Kati weerabire nti mu butuufu bwo olina emyaka 5 okimu kyogenda okukola okuba nti ku idea okuliko 3 egya wano otandika okukola ekintu nga kimu kwa wano osooka n'okukkiriza nti kati ndi wa wano. Kati kyotandika okukola kyonna kyotandika kikolera myaka 3 n'otandika okwerima nga tuvuddeko olunaku lw'eggulo nabaleetedde amawulire ne mbagamba nti embasi ya Uganda mu Congo abaana b'e Congo beekyaye ne bagirumba era bendera yaffe ne bagikumako omuliro ndowooza obutambi nabaleetedde ne mbalaga nga bendera yaffe eya Uganda nga bagikumyeko omuliro. Tebaakomye awo ne balumba embasi ya Rwanda. Kakati nno bano batugambye mbu entabo eva ku General waffe tetuyita General. Wenjogera ku Twitter General mumanyi gwe njogerako ono atera nnyo okukozesa omutimbagano n'apostingako ebyayagala. Mbu Twitters ezo zatera nnyo okukola mbu ze zavuddeko ebizibu. Si bigambo byange biibino. Kwame M23 kiri ku public record nti General Muhoozi atwitinga nti bagenda kukola obulumbaganyo bw'amaanyi e DRC Congo. Ebivuddemu ki embassy bagyokyezza eya Uganda. Can you imagine omuteeka eggwanga mwe temwasanga emyaka 4 temuzimbyeyo embassy gwe Muhoozi. Temuzimbyeyo embassy kitaawo naawe temuzimbyeyo embassy. 40 years you have not built an embassy in anywhere the world. Baminya abataasoma bw'ogenda mu America otambuzawo bigero ogenda mu UN. Eno gye baayokya Kenya. Gye baayokya Kenya. Ekyokyesa ye Kenya ki mwetaba mu bintu ebiri mu kwonoona eggwanga wa tweeting nti osobola okuwamba Kenya mu wiki meka Kenya ne batu vandalizing. Kiraga lwatu nti tetukyalina nkolagana na trust mu nsi ezitulinaanye. Lwaki DNA geno n'obubbi obuli e Congo nga bukolebwa magye. Kubanga singa tubadde tukulina ekirungi nga bwe mugamba tutadde ssente mpitirivu ekisooka Uganda. General Muhoozi olina okumanya nti Uganda esasula obuwumbi 10 bakitaawo bwe bagenda eyo obwa dola ne batekozesa embeera ne babbayo embaawo ne batusalira obutali buvunaanyizibwa amagye ga Uganda. Ezo ze nsonga zennyini ezaaviiramu okusuula kwa Amini. Okitegedde? Kakati avudde awo bazzeeyo e Congo batandise n'okulima enguudo. Abali mu kulima enguudo e Congo abantu baayo bali mu kwokya embassy yammwe ne flag ekutta omuliro. Babagobye waabwe nti muli bantu babi nnyo. Lwaki muteeka ebbala ku ggwanga ly'abantu? Bwe manye emisinde gibadde ku embassy ya Uganda ogimanyi. Genda olabe bwe manye emisinde gwe bantu bayisemu mu gwe kugambye buli kintu bakyonoonye. Flaga si ya Muhoozi, flaga si ya General Museveni, flaga si ya muntu yenna, flaga ya Uganda, embassy ya Uganda. Lwaki ku mulembe gwammwe byonna bye mwasangawo
wano mubyononye mbimazeewo naye n'ebiri e Bulaaya nga ojjeeko okuba nti temubirabiridde nabyo byonna abantu batunyigidde bagenda babimalawo. Lwaki temulinaako kisa ku ggwanga nti mugende okuvaawo nga buli kimu tutandikira ku zero? Mutulese mu mabanja, buli kimu mukyonoonye, enguudo ze mwasangawo tewakyali, airline mwagirya, rail line mwagirya, everything that has been about you has been a mess. According to Deputy Spokesperson w'ekibiina kya NUP omukulu Alex Waiswa Mufumbira yakugamba nti obuzibu mbu entabwe yavudde ku tweets eza John Muhoozi Kainerugaba zakola buli lwakedde. Omanyi omwami oyo ye ffe twamumanyira atera nnyo okutwitinga, buli kimu ne bwasanyuka agenda ku Twitter, waba anyiize agenda ku Twitter, wakola ki agenda ku Twitter, era ye essaawa yonna abeera ku Twitter otwo ng'atwitinga. Kati ono yagambye mbu tweets zino mbu ze zaaviiriddeko abanakongo okwekyawa ne balyoka balumba embase yaffe, awo nno ne bagimenyaamenya ebintu bendera zaffe ne bazikumako omuliro ng'obutambi omwabulabye. Singa twetegekera akalulu ka 2026 anti munnange buli kimu kyawedde era kati tuli mu kubanga tuli mu last stages okulabika nga munnange akalulu ka 2026 nga tukatuukako abaana batandise okubanga ate baanalyzinga issues okwanalyizinga abantu abamu bano abaagala okubanga beesimbawo nga tubakubamu ebituli tubakubamu tooki tubasengejja ne tulaba ne tugamba nti ekifo ekyo oba ono kakati abaami baabano bagezezaako okubanga bakompeyalinga buli omu ne bagezaako mukunyonyola munnange we gy'oli naawe otegeere ekituufu kyekiriwa bibi. Okay. Wano we tubaagala wennyini tube bumu mwoyo gwa Buganda. Avuddeyo n'akola kaposita ako mu bitundu gye bava balinayo abantu baabwe abeetaaga okubakiikirira. Lwaki beesiba ku nsi Buganda yaffe? Naye njagala okubuuza ekibuuzo kino wammanga. Essaawa zaakati lwaki ebibuuzo ebifaananako ebiti mubibuuza ku NUP? Njagala okubuuza Alex Waiswa Mufumbiro ne David Lewis Rubongoya be bagwira bokka abasoose okwegwanyiza ebifo mu Kampala wano mu Buganda. Katubeesigire mu Kampala wano. Kampala tujja tunulira Nakawa, tutunulire Kawempe, tutunulire Lubaga, tutunulire Makindye, tutunulire Nekiba, Nakawa, Makindye, Lubaga, Kampala Central. Kakati Alex Waiswa Mufumbiro ne David Lewis Rubongoya be basoose be bagwira abasoose okwegwanyiza ebifo bino mu Kampala wano. Emabegako tewali bagwira begwanyiza bifo bino era bannayuganda ne babalonda. Katutandikire Nakawa. Fred Ruhindi Muganda teyesimba we Nakawa. Wawulikikayo ku maloboozi agafaananako wegati nga gava ku bantu abamu mmwe abeekwetse mu Buganda wano abalaga nti muli Baganda nnyo era mulumirira Obuganda. Fred Ruhindi amaloboozi nga tetwagala bako lwaleero agavuddeyo ku David Lewis Rubongoya ne Alex Waiswa Mufumbiro. Michael Kabaziguruka owa FDC era yali omubaka wa Nakawa. Bannayuganda baamulonda tebaamulonda. Amaloboozi ge gamu nga sitwagawulirako nga gafubutukayo gavaayo ku nsonga eyo y'emu. Michael Kabaziguruka mu Kimuganda. Tugende wano mu Kampala Central. Captain Francis Babo. Amaloboozi gano abantu mwe abeefuula Abaganda ennyo. Nga sitwabawulirako nga muvaayo ku maloboozi. Amaloboozi agafaananako nga gavaayo nga bagasindika eri Captain Francis Babu. Captain Francis Babu teyalondebwa mu Kampala Central wano. Kati awo tuveewo katuddeko e Lubaga. Singe Katongole. Nga sitwawulira ku maloboozi ago ge gamu ku Singe Katongole. Bwe mulowooza bannayuganda bonna basiru
lwaki olwaleero mukikoze ku mulembe gwa NUP lwaki olwaleero mufunvubidde ku NUP olw'okuba Alex Waiswa Mufumbiro ayagala kujja Nakawa East nti ate Secretary General David Lewis Lubongoya ayagala kujja mu Kampala Central temugenda tegeerera abantu Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'akyogera lunye nti ffe wano mu Buganda tulina ekiyitibwa omwoyo gwa Buganda ogutafa ffe twaniriza buli omu situgenda kuzannya byabufuzi byakuyawulayawulamu byankola ya Museveni olwaleero betutwalanga Abaganda nti Baganda ddala mu bukulembeze bebasinza otuyiwayo bebasinza okutula ku mmeeza nenakyemalira wakuno Babeti Kamya onfuna bulungi nnyo Bamasi ya Simpuuga Babedi Bwanika onfuna bulungi Banakina Bamukaaku Banakina Bamabiki olwaleero Abaganda betulina wano abakulembeze betwadde nabo wano mu Buganda tula wansi oba tunuulye be basinze okuteeka ono okugulu neeno neeri kyokka ate betuta abatali Baganda naye nga bali mu bukulembeze wano mu Buganda wano mu Kampala babadde truthful mwe Bannayuganda beetaaga baweereza simugenda kutuwa faaji olw'okuba nti Baganda bali wano mu Buganda bajje mu bifo ebiri mu Buganda wano olw'okuba Baganda nga bagenda kukola faaji bagenda kwongera kutufutyanka bwe batula ku mmeeza nenakyemalira waakuno never buli kifo tugenda titeekamu omuntu alina obusobozi oba Munankole oba Musoga ffe twagala Kampala Wakiso Mukono binu yettabiro we tulifunamu abantu abali solid abasobola okutambula nekituliko tugenda kubalonda ekyo nkibabuulira situkowa kasasirwa mugasiyawo mwe tumukoye olwaleero wano Abaganda bali mu kubagoba ku mataka ababagoba ku mataka si Baganda temuvaayo kukangula ku maloboozi kampani olwaleero eziri mu kutunda empewo ez'amataka zirangira ku mativi gammwe n'amaleedi ageyita aga Buganda temuvaayo wano kuyamba Baganda nga bababaka amataka olwaleero bamuhoozi babbala mu basitula ebisawo n'ebisawo bya ssente ne babiyingizaawo mu lubiri emmengo temukompuleyininga nako wabula babba baleetedde ssente bazze okwegula mubaaniriza olwaleero muli ku Bannayuganda abagala okukyusa gavumenti eno mubagamba mumuddeeyo gye muba si mmwe musalirawo abantu muleke bajje beesimbewo babakuba akalulu mba mulamu kibayisizza bubi mulina ebibiina ebisinde mwe mufubutuka nammwe muteekewo ababaka David Lewis Lubongoya waddembe okwesimbawo mu Kampala Central Alex Waiswa Mufumbiro waddembe okwesimbawo Nakawa East muleke abalonzi basalewo period. Yes, kale no tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mukwano gwange nja kubanga nkomawo nabyo mu bujjuvu sigala naffe tovaawo.